mukulu yogere chichi chikolwa chi omulamu achikolwa leero mwami soda ngwa mwakafana nyinga mpaka zero banyawo mulaba kwa leero gwa kwegatta so majizito yinyo kitegedde at least nkisizaawo ng'asaagirira oyaga okikozenga bulazi yagamba system church namuga omanyi mukwano nkwagala naye ntyo ki nanga njekala musumba onzale mu mwana nakola yes nsanya mulabitira sija mulabitira aina senteze njekala gwe nsala just mbere n'ekifana ncho sigale n'ekifana ali mu banka sente wezini mumuwe sanitizer na abengalo weleza ka sanitizer abantu basabira ddala okusaba nti omuzaale mu omuntu nga yicho kache ekiroto ki goloza bameka abakubufaananyi ku soda atede mutumba sekereza nti eri gwe fulamu zimanya gwa kulusanya kize ekyo musumba abantu abakitaputa bubi ngulu yangamba musumba soda yagamba mbuye kawula takyamulumba ye yamukulusanya nengamba ate sikawula kawumpuli sikawumpuli zinga muita kiri kyaliwo ate nadda yali muntu nga mulaba muntu eye bambizi jiba misota sumba teri mbize ina bigere bibiri zambale ate netegereza n'okwetegereza kyambale fananyi netegereza nga simbizi manyi baba nali manyoza agada ebyaddala nkikakasiza oli musajja mu basajja musakati kwa mwaka awine ebyana bimeka munsi y'omwoyo musobone ngeri gyo kifumini obubizi bumeka tudeko kunjiri tebyawunzikireyo mu kuzaala tebyagwereyo andi ebyekiroto bimanyi musumba andi ebyekiroto boli emmere ebyekiroto boli ku mmere eyo tonnaba kukkuta naba kuzuukuza kali angaizo kukuba oli mu kiroto nozuuka ng'oluba luno lukyusi nedda kati nze byanasaazaala omanyi lwaki wakiteeka ku family planning twali twakatandika obabe yampita buli we weegatta njagala okimanye gwatulaba kabonero kakusinza kubanga okikakasa nti kabonero kakusinza bannaffe abamu waliwo ebigambo ebiwerekera mu kwegatta kwabwe bigambo ngati ebigambo bimanyi kwe teweegatta ampereza nyine mwana muto nze olaba otuuka okulusanya dayimu ebyo biroto bimanyi musumba olaba otuuka okulusanya dayimu ebyo biroto bakiyita kiggula luggi naye mugamba okwegatta kusinza kankolera abantu basomese abemamaaza kusinza kabonero kakusinza ati bwe mwegatta nga temuli bafumbo ebyaddala nabagamba ati musheyalinga buli omu akuwaako buli omu ofunako ono mwabanga ewaabwe balina ekitambo akikuwa aba agiyitako omulalu gye yava ngayambadde bubi nga tayuza akapale yali yambadde akasikaati akatono ng'ayuza akapale kwa ng'amukuba wansi nga yegatta naye ng'amukwata omulalu alina obuwumbi n'obuwumbi bw'emizimu kubanga yo omulaba yesesa golosa aba asekerera ki aba alina baalaba baasekerera omulaba akubajja golosa aba akuba byabwerere aba alinako baalaba kubanga obwongo bwe buba buswikinze mu nsi etalabika n'amaaso era bo balaba n'abafu ebintu ebyandibadde ebyekisenge nga biri mu ndongo ng'ate n'abasomesa ebweru bakimanyi nti ekiri mu ndongo abaana balina bye bakola nammwe abazadde muleme kuteekawo mbeera omukazi gw'olina wamuwasiza ku biberenge mu bitooke gye mwali wakasuka gubinja ku bbaati gundi naye kati gw'oyagala ente 8 omwami gwatwala agenda kimu omukazi agenda kubeerayo emyaka 18 okimye ente 8 okitegedde zadde batulemesa temulemesa abaana baffe kukola butukuvu abaana bakola obutukuvu mubaleke abalenzi bali mu kanisa mu makanisa balaba n'abaana ab'obuwala beeraba ninga bagamba nisinga nsobola naye ogenda okubuuza omuwala omuka maama waali ati mama ye ali fine
ayagala nfumbirwe ate taata yagamba tayagala musajja atalina ssente. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kala abalayi baffe abalungi nate tukomyewo ne musumba Ronnie Karungi tuokuongereyo awe twakoma. Abadde bamubuuza aze. Abasubscribinga, thank you so much. Abagoberera obubaka buno nga muyita ku mikutu egitali janjawulo mukama abatuwere kye musinga okwagala. Mikutu ejenjawulo. Ejenjawulo. Mukama abawe kye musinga okwagala. Abasharinga obuloboozi obuvideo mukama abatuwere omukisa. Tuli ku expo nzo mwana soda Daniel wali ne abe tusoke tujanjabe emibiri ne God Heals Abo Medicine ku noti musanvu noti mukaga ana mwenda 23 buli kika kyandwadde kyolowoozaako bakubireko ku nangu n'embiro balabike nga bataasa obulamu. Olina prostate enlargement, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, olina low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis ne PID. Babayita God Heals Abo Medicine. Basobola okutusaka eddagala wonna osinzidde. Mwenge emikolo gyengedde. Weebuuza bani bogendo w'omukolo gwo gutuwe. Alpha Media Production, Cults of Export TV ku noti 770 mwendanyanya 266. Oyina mbaga kwanjula, graduation, birthday, buli kimu kyolina tukubireko omukolo gwo tukukwatira video ko sana ebifaananyi ebinyovu. Tusimbudde musumba Ronnie nsanso okulaba. Nange nsanso okulaba sebo. Murembe agandi amahuwa gasira bambulize ka abatula ku Export TV n'abatu following ku mikutu enida musibe muti abanyabode basebo abatulaba abatuwuliriza kama bawo mukisa mwe bale kusharinga bubaka mwe bale kutwagala bubaka butambula kyenjizo kugamba era obujulizi tubufuna twebaza Katonda nabagamba ko last time botambuzo bubaka buno tusharinga fenna butuba tukolera Katonda tusharinga nze nkolo ogwange ne mwami soda ne Export TV then mwe je muli namwe ne mutambuza fenna tufuna kyekemu tufuna kyenkanyi waliwo abantu abaloko ku bujulizi mbufuna waliwo abantu mukama bakyusiriza obulamu ababadde abalwadde abawonyeza so twebaza mukama bujulizi bungi nnyo nga bw'okiwulira so twebaza mukama tumwebaza olwamwe mwe naba twegesa amaaso gammwe n'amatu gammwe kama bomukisa ekitiibwa kya mukama. Alaize gamba ki Rais tutambula era twebaza mukama tujja kutuuka n'ensaba abantu bano mukama abawa omutima oguyimirira n'ebyaffe ekyaffe tuyimirire nakyo balokole omuntu yenna ayimirira mu maaso go ng'akuwa omukisa stand with him imirira naye kino olaba kino issue y'okujja mu kibuga simanyi lwaki naye najjanjula eri abantu naye kutandika olukungana mu kibuga mu Kampala wakati wano nga tubeera mu neranchawa ne midweek service ne evening glory naye abantu bakyaganya okigula naye it's fine mukama anaakozesa anaakola naye nga ebiro bye tulimu byakwesapotinga bali abensinga bewagira bagula n'emmeeza yes bagula n'emmeeza nemwe abalokolo oli asirika ne sente ze kankubulyeko abantu bali ku level ekwata mu nsawo
abantu bamanyina n'enjola zaabo papula bwa sente abalira munza olukwata mwateka kano kebiri sijja kajja n'akabuuka njagala kaasa agenda okajjayo nga kekko nga tatunudde naye yesebo tobuuza babulaza abali eyo babulaza bamakanisa basinga kuba na nnyiriri bagalatiya mu mutwe ba Filipi abo tebatera bana sente ate kati ate gwe you have turned against God nti Katonda tabawa sente obanga balaka tebanna manyansa baje bamusabamu ono serious note abalokola basinga bavuka mu church bavulunkupe mponga byoya siba abavubuka bambala bulungi in fact okimanyi fa abalokola babasigamu engoye mubasigamu usiga ngoye kati abazisiga ozo kati negwe era musomaze sikuli mu megoli wange nagamba nkubuli amazima nada kumulamu awe tugenda nazo nanya omwesibe biro mulama gutwezo nako olwalero sheyalinga nnyo tosetuka musomba nze singa nali nkwata abo bagundi babayita batya balongo abatalina bibakola baido so kanoisa drive mu makanisa agama nene balyo mu no kati ate bali awe emmere bakola in fact kati nadala makanisa amanene baba waka sente bakola mu bakaja azabala bakola basimula balongoza babamaliriza ne bafuna ka allowance kula mbutambula nze Katonda yanzija ku mulimo ogenda okukola kola obuweereza era obu connections ne network zinayina before ntono nnyo ku network zenina kati Churo so kuba police ne banyamba mu dakiika so okufuna wamaje na nyamba mu dakiika bwe ndwala so bafuna omusawo nga sina na muma saba emabega kawe mbera jembadde omusawo yajja kusimu nankubira musumba munange bangambye bwe batine kiche kigenda maso nakebera mangu nnyo bwe manjagala kutambula emotoka sina ntambula sina motoka yange ne bwe manjagala nkube simu omuntu ne mugamba ne nyamba ne motoka nagireeta dulite byaliwo dulinga n'omuntu okuwe 15 akugamba buli nako ogenda kumpanga mu amagoba kanomuganya kuwa kaasa buli lunako ne ogenda okukibala mu ngagenda kuba kuyingidde lweru 10 gwe wabinjigire wanjigirize buli cho uliranga chonone achinjigiriza ye mukuru ndabye ne musumba ro nyoje bana kugumirako nacho kozali statement ntonagula ntambula kugumirako isebo tetundafuna atambula sente ze bantu wadde abantu tuzikozesa kubyaffe twadde tuzimbya amakage bay niyo okuwa omulimu kwano we ke kalimu kaffe kano ketulina okuteekamu poloti eri kuki etaka poloti tugenda gula poloti ne bannange andize sibya tugenda gula etaka tugenda gulira mukame etaka bannaye twagala milioni 3.5 tutusewa tutambula mpola ne twagala abantu 3.5 ne singa abantu abali ku expo abantu 3 batuwaka kadde bawe namba yesimu lero bagenda kikola mu linnya lya Yesu okulumizibwa owuli okulumirizibwa muzuma kwasekera ku bintu byange abantu banaliko gambu sodo ino omuzanyi 0708 39 45 01 0708 39 45 01 0708 asatumuenda anamutano 0 banyama ne basebo ogenda kubotaddeko sente ezettaka lya Rise Church amina bane twe supporting bane mutu supporting mwe mwagala tugende nagamba na diro omukyala yajja ku church ne papula nga ayagala nsayininge batuwa omusumba mu kanisa nakati musumba temugenda kudamu kubona abona bya sente musimanya mugamba abantu bane muyimire naffe musumba nobera onotuya naye ngamba sebo otuyanira kazindalo nga nkulaba ku live ugamba abantu bane muyimirire na kino na chiri nangana ye musumba kyatugenda okukola gwe kyenkwakaza kiti kimusayininga usayinize ku kiwandiko kino ngekiwandiko kigamba ki bagenda kuyimirira ne kanisa ebanga elitali gere ne tugenda kubaako bagera tuwo omusumba nga sifa abakola okusalawo ngaffe tusalawo ffenna nabo tugenda kukola akakiiko akaddukanye ekanisa teyalina musumba ekanisa ina omusumba tulina abasumba bana kati babongera omusumba bonga kyebaagala kubanga ekanisa nyingi baziwambye mu ngeri y'okwagala sente kubanga abaani badde bayimirira mu busente mubukwata nekanza akasente kange singa ozuula nti sente sizizo za mukama nti ze ne bwemba siina kyakulya leero nga waliwo omuntu eyeetaaga nsobola okuzimuwa
ndio banji bawo bujulizi okitegera tata so nangamba signinga tuli movies nangamba signinga kati bo signinga kati million 10 nzikulekera wano kati obumbi obusatu buno in fact buba busigadde bubiri million 9 sibachiri million 8 sibachiri ezo zo tugaziteka ku account ye kanisa oluvanyuma gye bagala tebe benyine bagenda otegeerera isewo era singa sewo wano singa buli kimu mu studio yafe singa nakikola gwanze so obwavu singa wanje basawo ne banyawo nange musumba wayogedde naffe twagala ka kamera kalungi singa tufunayo abantu feno twagala abantu 20 omuntu asobola n'okubeera mu America dakuweereza kamera nini ngabira 20 buli mwaka kadde kamera ebewedde wala tekawo kamera nga soda yennyini ekuleetero yennyini kuba kyolaba kiyinza okuba kyanjawulo ku kiri ayinza okuba tayagala soda oyo yennyini ng'ayagala ono neera kamera eri ekikola byonna ebikola kiri mu setting ebale kumpabula so bikwano jange omulanga gogo naffe musobola tuyamba nga muyita ku 770 leta mukibi abbe oli yanangamba ne ba YouTube bamusabiriza sadda mu byogera kuba nakyogera ko lumuma nanangira musumba wolone yatugamba ajuke agatukolere ku buntu eyawereza message nagamba lwaki musaba sente za simanya mu za kuwereza simanya biki naye alinga okulowoza waliwo yagamba nti musumba loni otugamba nti enkomerere tuusi kyokka musaba sente zo zimba amakanisa muzimba tulegera okulya olw'okuba oli afudde era olaba omuntu abeerawo taata munange taata agenze mdyako ku byokulya nsayagala nnyo ku buugi ekiro ogenda omuwulira masepiki nti wataano ani oyo kiriggwajjo akolaki anoonya mmere ngazemu akobuntu ngenjala etandise kitegeeza nga bwe tulinda Kristo tulina okuba nga tubaako ebitambula ebisigala bitambula twetaaga okuzimba obuweereza obwo twetaaga ozimba cathedral yaffe ekyokubiri omulimu guno ogw'ekibuga tegugenda kuyamba Arise Church yokka naawe mama wali ebukerere eyo wansi ng'asobola okujja wano mangu naafuna okuwonyezebwa n'agenda unumanyo sima tugenda tandika no mkibuga bannabbi b'obulimba bo beteekamu they support each other naye ffe abaana ba Katonda abategedde Katonda tuli mu muzannyo jjukira buli lw'oyimirira ne Katonda ayimirira ku lwa famire yo ogenda mu Bayibuli erinamu omusajja bamuyita Mulodokaayi Esther Akaswero ne Kamani Mulodokaayi yalina ekintu kye yakola okutaasa kabaka Akaswero obutamutta ne bamuwandiika mu kitabo eky'okujjukira Katonda ku lumu kabaka aba yeebase otulo ne tumubula nga Katonda yabuziza kabaka otulo olwa Mulodokaayi olw'ekintu kye yakola n'abuuza kabaka n'agamba mumpe ekitabo eky'okujjukira n'amuleetera n'asoma n'agamba ono omusajja yantaasa okufa kiki kye baamukola bamuyamba olwo kye bamukolera nti ate balina kye bamukolera kumbe Katonda yamutaasa olw'ekyo kye yakola ki yali agenda kuttibwa ku kitindiro ne famire ye ne Esther Queen nga bagenda batta naye olw'ekino kye yakola gwogenda kujjukiza ddi Mukama ti Mukama ajjukira bwe nayimirira na Arise Church nga batandika ekyoto ekyo eky'omu kibuga nange nkolera bye tujjukiza Mukama nga tusaba Mukama njukira bwe nakola obulungi mpulirayo n'eddoboozi erigamba mutima gwange nti waliwo n'abantu abagamba nze nagabaaga badda mu kanisa bya nabikoowa kati ogenda gaba musabo nampumule awumule tasobola kuwummula tugende pasosebo basabo ne banyabo wano otukutte musumba oba ntandikirewa ekikolwa ekyo nkiyite kitya ekya multiplication ekikolwa kye mukola abantu okwekubisaamu ni muzaala okwesanyusaamu bakiyita batya ddaani ekikolwa ekyo Zero division akaboozi ku bbiri
Musumba kati ononya wo chi setting no se ku setting njaga otusomese ku kikolwa ekyo kuba kikolwa kisebo sinna kitegeera waliwo wagamba nti ekyo ekikolwa kibaamu okwambazibwa noyambazibwa emizimu gyono nagikwambaza ekyakamuzi ku bbiri omukulu yogere kiki kikolwa ki omulamu akikolwa leero mwami soda nguba mwakafaananyi ngambakazo banyawo omulama gwa leero gwakwegatta Musumba kizitoyi neyo kitegedde at least nkisizaawo ng'asaagirira oyaga okikoze nga bulaze yagamba sister mchachi namugamba omanyi mukwano nkwagala naye ntyo ki nkwagala we kyonkola nesijjako kigamba ekyo kyonkisirikidde kama akigambe Musumba ekyo ekintu ekyo mutera okugamba mbu simanyi wabawo okuwanyisa emizimu kutikkula kikolwa ekyo nno kya Katonda tukiwa ngetera manakyo tugodde guno omulamu tunagukola kubanga ne modulator naye acyankalanyize sikukyankalanya kugamba nkuba mwaka kati kankubulye taata ekikolwa ekyokwegatta obadde otidde kyogera nziri Musumba nkyogera ekikolwa ekyokwegatta kikulu nnyo mu bafumbo mu bantu abafumbo ebyaddala ng'obufumbo butukuvu Bible egamba nti ekitande ekyabafumbo nga kitukuvu kaba akikola ki akiwa omukisa ekitande ekyabafumbo nga omwana abandi tomusise ku kutu kawundo kakubye eddinisa kayinza okuba kawundo naye ngaewaabwe bamumanyi nga nange mbamanyi no olina okubaako kyokola ekikulaga nti officially taata yampani ate namukuba ebirayiro mu maaso g'abantu ne Katonda nti ono gwola Mukama naye bunakya ku makya n'amira akawawaatiro ajja sigala nga ye wange naye bunakya ku makya nga afunye ebbango tujja kubeera naye olwala ekyo vola ekikozinze okubanga tulina ba single mothers bangi ebimu ku byo byebyo nti olya ajja naga njagala just akwakirako bwakizi naga kati kanegatteko naye olwo sister yangamba Musumba singa ompa omukisa just nobeerako nange omulundi gumu gwokka nfuna omukisa ogwo nti nafunako okwo ku mafuta agava gy'oli wamumma omukisa eri ababyogere mwami Abe Musumba tugende mu maaso eri ababyogere ne serious nodi nga ye mission ye bangi ze waliwo omuntu yangamba n'okungamba nti njagala ali mu banka nga njagala Musumba onzalemu omwana nakola mu banka yes nsanya mulabirira sijja mulabirira ayina sente ze njagala gwe nzalamu just mbere n'ekifaananyi kyonsigale n'ekifaananyi ali mu banka sente wezini mumuwe sanitizer naabe engalo weleza ka sanitizer abantu basabira ddala okusaba nti omuzaalemu omuntu nga ye kyokka kyekirooto kye goloza bameka abakuba obufaananyi ku soda ate eri Musumba sekereza nti eri gwe fulamu zimanya gwakulusanya kize ekyo Musumba abantu abakitaputa bubi ngulu yangamba Musumba soda yagamba mbuye kawula takyamulumba ye yamukulusanya nengamba ate si kawula kawumpuli si kawumpuli zinga muyita kiri kyaliwo ate nadda yali muntu nga mulaba muntu eye bambizi jiba misota Musumba teri mbizi ina bigere bibiri zambale ate netegereza n'okwetegereza kyambale fananyi netegereza nga si mbizi manyi abana nali manyoza aga naye byaddala ankikakasiza oli musajja mu basajja kakati kwa mwaka oyina ebyana bimeka mu nsi y'omwoyo Musumba n'engeri gy'okifumindiriza obubizi bumeka tuddeko ku njiri tebyawunzikira eyo mu kuzaala tebyaggwera eyo ati ebyekirooto bimanyi Musumba anti ebyekirooto oba oli emmere ebyekirooto oba oli ku mmere eyo tonnaba kukkuta nibabakuzuukuza kali angayinza okukuba oli mu kirooto n'ozuuka ng'oluba luno lukyuse nedda kati nze byanasaazaala omanyi lwaki wakiteeka ku family planning
twali twakatandika obabe yampita ebyo tebiba bigumba neno tutuseeyo ddi ne kawula buli yeegatta mu kirooto azaala ebyaddala okakasa muso ye ate tozaala mwana omu kubanga yeemu ku poto ezireeta sitaani okweyongera okwekubisa nebwobikola n'omuntu ng'obufumbo era butukuvu mu kirooto nga mukyala abagadde si aba oyo kyogamba ye ku mukyala wange tagenda mu katonda abaana ayogera naawe ulira bw'aba anayogera naawe tagenda kuva mu ggulu yennyini ajja atula ayogere naawe agenda kukozesa ekifaananyi ky'omuntu oyo g'okkiririzaamu kati ne kawula waba anakumanipulatinga obwongo eba mbizzi neyambala ekifaananyi kya gundi ani g'ojjukira kyejja mwogera kati ogambye nti yali mbizzi kati ayambala ekifaananyi ky'omuntu oyo Lilian Juliana Lita segera yeyambala ekifaananyi ky'omuntu nani ngaaseka alidako Juliana alaka naye alina kikawula kyeyagwikiriza ate abo basaireti bala tebagwike bikawula wowe le musumba eri alina kontu okunsi y'omwoyo eyo ekirooto ebirooto nga bye bituyiira webaka bakubanja olooto oli mu hoteri olya mmere eri alina kontu olyazukaga mpe sente zange ani atute sente zange nze musumba nze ndaba ensi y'ebirooto eka yetutetenkanyiza neyogaa nti kati gwe soda kikawula tekijja kuyisa bubi gwagendo kiyisa obubi naga nti abe ekyo gwali kuteesaako ekyo saidi eyo yali kuteesaako toteekayo musimanya kye musumba eri abalina kontu okunsi y'ebirooto enyimirya gy'oyimiriramu bulamu obwa bulijjo yekuleetera ekirooto ekituufu era bw'obanga olowooza ebya zonto oggulawo poto ebirooto bya zonto ne biryoka byeyongera biteeza sikyabirooto sikyalooza bya zonto wavaawo ku leve eyo so abantu tubazeeyo eri bw'obanga oli mu bufumbo obutukuvu kirungi nnyo bw'oba mu bufumbo obutukuvu bw'oloota bbaawo nga mwegatta oyo aba kawula ng'ayambadde ekifaananyi kya bbaawo bbaawo talina kujja mu kirooto kyo ne mwegatta ogwo guba musambwa nga gwambadde ekifaananyi kya bbaawo okukubuzaabuza n'okukwata obwongo bwo oleme kugaana mbano abeematiza singa mukama akubikulya ku katunula nga okutta enkoko yes eba self service tewaba kintu goloza obuwoomi n'okuwoomerwa n'osiyiriza oloza buva basiyiriza mikwano gyaffe abali ku malungu maye mwe bakasitoma oli yagamba soda musuma bwaita ndamukwogera kasabuni kambeereddewo ku mutaala kuno mbukambeereddemu ebweru w'eggwanga gwe yakomentinga komenti eyo tubuulirire musiyiriza mukama nalayira obutaseka nesoda kyankola nange naguma omuzannyo gwagenda mu linnya lya Yesu naye musumba kyonkola basiyiriza olemedde ku kigambo ati kyekibaleetera ekyo twagala omuntu amanye ekinyusi kawuula ebyaddala oba weebase n'omukazi naye nga nsolo bantu bangi kankubulye nasabira omukyala nga alisaidiza eyo Masaka bwe namusabira kino kyabaawo ngenda okulaba nga wano ku nsingo waliwo ekintu kiringanga kovu kiringanga centipede sigga kino obugere bulinga bwa sigga nga kyamukutte nga n'obugere buli mu nnyama eno mugongo nga kyayisizaayo paka eno mubukyala bwe njogedde bubi kamasaasire ewansiiwe nga obusajja bwakyo bumuli munda kati ya agamba nti aloota ekintu nga kimwebaseeko nga kimwebase ku mugongo nga kikola byekikola ye agamba musumba ekintu kimazeeko emirembe nemala kiraba nalyoka ngamba amazima ago nga waliwo ekintu kimbadde mu mugongo kati nga kiringa kisaanyi kiringa kikovu kiringa sisiga kirina ebigundi ng'ebinyiranyira ku gundi kwakyo kati olowooza kimuzaddemu abaana benkanawa kubanga buli weegatta n'omwoyo gwonna
kubanga ko kabonero kakuzaala mu nsi y'omwoyo ti omulabe yengeri emu kumuyambako kuyingiza emyoyo mu nsi ey'obulamu ne mu nsi ey'obuliwo nakyo oba oyingiza emyoyo oba oyingiza emyoyo mulina omuntu munno physically kati nga bwe weegatta n'omukazi n'afuna olubuto nakyo weweegatta nakyo kifuna ate ekibi kyakyo tekifuna mwana omu kizaala abaana abawerako kubanga eyo nkola ya sitaani kwekubisaamu ku nsi. Musumba wembuuliza nti ne bano mu buliwo tugeze soda ne mwana munne ne bagira ne batafuna lubuto olw'obuliwo era abalina bye bazadde mu nsi ey'omwoyo ng'obufumbo si butuufu mwabe nga weegatta n'omuntu nga tebabagatta taata teyakwata kubawa kuwa officially mwana we oba family teyakuwa officially mwana waabwe ne mukola emikolo egyetaagisa kino kyekibaawo buli gye mukoma okwegatta omulaba ajja kubanga okwegatta kusinza era eggulu kankubuli eggulu linyumirwa abantu nga beegatta nga bali mugundi yes babere ne baseka banyumirwa like bas kubanga kabonero ka kusinza kati buli kyanga weegatta obadde osinza ki one ngiri gyotono zaamu buli weegatta njagala okimanye gwatulaba kabonero ka kusinza kubanga okikakasa nti kabonero ka kusinza bannaffe abamu waliwo ebigambo ebiwerekera mu kwegatta kwabwe bigambo ngati ebigambo bimanyi kwe teweegatta ampereza nyine mwana muto nze olaba otuuka okulusanya dayimu ebyo ebiroto bimanyi Musumba olaba otuuka okulusanya dayimu ebyo ebiroto bakiyita kiggula luggi naye mugaba okwegatta kusinza kankolera abantu basomese ab'emamaaza kusinza kabonero ka kusinza bwe mwegatta nga temuli bafumbo ebyaddala nabagamba ati musheyalinga buli omu akuwaako buli omu ofunako ono mwabanga ewaabwe balina ekitambo akikuwa omusajja yali tayayuuya ng'otandika okwayuuya kubanga ono mukazi mwayuuyi mutuufu olina kukoyonka yes nti mugabana tekikomaawo mugabana kati waliwo sister yali ayambala bubi awe kasangati abali mu kusala kkubo enga abantu bamugani omuwala oyo lwaki tayambala bulungi ina wakolera walungi takisa agenda kumacha saa 12 ng'akoma wakawungezi ku saa 12 kati olunaku lumu ayita ku stage ya boda aba agiyitako omulalu gye yava ng'ayambadde bubi nga tayuza akapale yali yambadde akasikati akatono ng'ayuza akapale kwa ng'amukuba wansi nga yeegatta naye ng'amukwata omulalu alina obuwumbi n'obuwumbi bw'emizimu kubanga ye omulaba yeesesa goloza aba asekerera ki aba alina baalaba baasekerera omulaba akubajja mugoloza aba akuba byabwerere aba alinako baalaba kubanga obwongo bwe buba buswikinze mu nsi etalabika n'amaaso era bo balaba n'abafu yes ng'omulalu kudduka nga bayita gwe kumba alina kyali mu kuzannya nakyo mu nsi y'omwoyo bo balaba kati laba bwe yeegatta n'omwana w'obuwala omulungi alabika obulungi naye olw'okuba nti alina embala y'okwambala obubi ne kimuleetera okubanga afuna dayimooni ng'olowooza omulalu alina dayimooni meka region omuntu omu osobola omugobako dayimooni n'akwata akati n'akwata obutebe bukanisa bonna n'abusuula eri nakwata bana abamukutte bonna nga akasuka eri kasajja kamukukamu Musumba n'osigala waawo gw'abadde asaba n'ogamba kati ettaka limmire oba mbuuke omuntu ne kati oli aliko zi regions emyoyo gy'ekika kyonna gitudde ku ye goloza ki ekigenda okubawo nga yeegasse n'omuntu waliwo n'abantu nga baakulonda mu famire olina kubeera kabona ku kyoto ky'ekika kyewammwe bangi nnyo mbasisinkanye bangi nnyo nga baliko n'obubonero abamu temumanyi nga muliko kye bayita birthmark walondebwa abo babalonda mukyali mu mbuto omusambwa ne gukwata abo balina ebintu ebitategerekeka abo balina amabala
nguli ayina ebbala ku ttama, ayina ebbala ku lubuto, ayina ebbala ku kisambi, ayina ebbala mu nkwawa oba mugongo, naye nga baakulonda naye olwaleero oli mbulokole bulungi nnyo tomanyi kigenda maaso ng'oseeya. Omuntu yenna gwe weegatta naye jjukira manya olw'okuba nti gwage emizimu giri gyagala ogikongojje gituula ku ggwe tegituula awo mu bbanga. Kati buli weegatta naye ogabana mugabana nga bw'osisinkana Katonda n'omugamba Mukama njagala tubeere kimu. Bwe mubeera kimu ne Mukama mugabana obwa Katonda. Kati weegatte n'omuntu alina emisambu egyo nammwe mugabana nti akuwaaka 50% naye n'ofunako 50% naawe n'omuwaako ku kikyo kyolina. Yes. In fact yes. Okitegeera ne bwe mbasimbulize Saala oba omusaayi gwa Yesu. Kati kankubuulire ekirala ekyo ne bw'okisabira kubanga teri kibi kitono. Nsoso kinaza na musaayi gwa Yesu. Ne bw'osaba ekyo kyo ne bw'osaba kubanga gy'oba ogenze kiringanga muntu ayambadde bulungi olugoye n'akwata omuwala omulala ng'ayambadde olugoye olukyafu ne mugenda oba omuntu avudde mu nnimiro ova ku Expo wano Expo TV bukyalawo tukeka namuga baby haga bw'omuwa haga bw'oti ava mu nnimiro gw'oyambadde white shirt ogenda okukuta aba akuddukaza kyekyo ndi banyabo ne basebo abantu bangi abalina ebirabo eby'omuwende ebiri ku bulamu bwabwe naye olunaku lwe weegatta n'omuntu ekirabo nekibula era ekikyasinza okumegga abasajja ab'amaanyi kwegatta. Ekikyasinza okumegga abasajja ababadde n'amafuta ab'amaanyi kwegatta kubanga okwegatta kuli spiritual yadde wano kuli physical mulabanga mugatta wano bili physical nibigwao naye spiritually baba baconnectinze bakwambula kyolina omulabe n'akwambaza kyayagala. Buli weegatta n'omuntu simanya nze kanfuneyo ka quick waliwo yakanjigiriza nga amusoma lwoke bayita ka quick konze ka quick konange mbadde sikamanyi musuma ngolo wa ekyo kibadde kyetaagisa no nange omanyi nange nabwe nkunogako abo kyoyagala okubategeeza nti ndi mubi nnyo to that extent. Abe namujjako ka hook up nabo sinalisi bamanyi ba hook up abe nabanjigiriza bebani aba balejjaleja nga babo bakontula kola oda wala bimanya ati obenge jabere nnyo ku internet simanyi ka quick ke kati manyo Luganda mangu je bali abo bangi mugoloza bagenda mu ndongo bamalirizawo. Kati kankubuli fe somero lye nasomerako secondary bayinayo pate ya serious 6 nagenda munda mu ndongo ndabe olyogenze gubojja Mukama yali yangane kuva butoto wabojja ku ndongo sigendanga ko mu ndongo Mukama bigana ku myaka ngemeka twakulya Makama lokole nga mama atukutira buli naku wogenda mu ndongo kyolina kigenze soto ina kiwanyumirwako yadde kunsi nyumiddwa Mukama teweyo none saako yadde nga gwe omukuumi ombuuza ngani oyingira pate kusomero nyenda bireka atobireka musumba bikulu nnyo ni tutubadde ku kyakwegatta anti tubadde tunyonyera lumu abaana byebakolera mu ndongo abaana baffe mu abazadde muwulire abaana baffe nekyotamu traininze omwana akimanyi abaana obeerawo n'omwana makaago ng'akusinga gundi zonna kyowulira mu bwongo obwo ekyo kyowulira ekyo kyekyogere eki si nyiriri yogera kiri kyowulira mutogambamu mwoyo kusinza Katonda nyiriri omwana asobola osinga muzadde we nyiriri awo musumba simanyi kirero kiki omuzadde musobola okubeera ewaka katwogere kubanga twogera n'abantu bakulu omuzadde naawe obijjayo byonna tonteekamu gwe kasoosa bukulula kale omuzadde asobola okubanga muli waka mukola bye mukola biki ebyazonto naye ng'omwana wo ow'obuwala abasinga okumanya activities ezo engeri gye beegattamu obukodyo styles zonna
ez'okwegatta ng'omwana azimanyi yaziyigirawa ku ssomero bawala banne bamugamba yes babikola oba abalingiza abazazi fe twagendako mu baasi twagendako okulambula tugenda okukomawo ekiro nga bajjeeko amataala mu baasi kiro notandika okuwulira akawo akawunya oba ntuuyo mba muva si ntuuyo kali akawo kanjawulo kaba kati like how can you describe that scent mami abe omye yatunuulirira ddala n'eriiso bwati ayagala njogere byonna bwati owaye order emmeeza gyonyenya abaana begwagwawaza bati yes ogenda okutunula emabega nga ne neighbor ogwo webaka ne wegiragira ne webaka otulo ogenda okuliza amaaso nga owulira omuntu agirira wano ogenda okukyusa amaaso ogenda okula abaana babikola nze ninayo essomero kambabuli essomero limu liri eyo Stanley naye ayambadde amaanyi era ayambazza amasomero eddogo n'amaanyi ag'ekizikiza ag'obwenzi omwana yagamba lyagamba abaana ba senior 4 bagamba lero tugenda kuba waako nga bagamba abalenzi yeriri essomero nyana dikulaga yes nga nze ndi mu senior 6 tumaliriza tuli mu biseera bya bibuuzo abaana nga nabo bali mu senior aba senior 4 bali mu biseera bya bibuuzo olina kaba nabo ne baga tugenda kuba waako byalinga byakusaaga nkubulira amazima omwana omu ne bamutuba n'agula kondomu nazikukusa nazingiza essomero abawala abakola strategy ne bagamba mulumu anti baali basoma senior 3 senior 4 senior 6 nga babeera mu dormitory yaabwe kati bano ba senior 2 senior 1 babeera nabo waabwe bakachere yes nga abaana tebalekanga olugi luggule abaana nga baleka olugi nga luggule abawala ekiro abalenzi mwalimu erirenzi balitanga luyima luyima yes yagenda emabega ku wundi ku wundi y'amasanyazi bagitani switch main switch nagajjako sumuli aliko obutinga bungi nagajjako asikali alowooza nti amasanyazi gakoze eki gagenza somero litudde ku ttaka ddene kwenasomera ndi mu senior 6 fete twabimanyirawo kuolwo naye twawulyako olugamba nti waliwo abagambye bagenda kuwewaako ekiro nga bakukuta abalenzi nga bayita mbuti ne be twali tetusuubira n'abali ba silent boy mu kusomero aba school picture union yes bagenda mu gundi mudom ne batandika ekitambiro kya misa naira esebo ani alifaza mu akaveera akabulaka nga kajjudde kondo enkozese bakasanga ku kasasiro biri mu Uganda yes sebo goloza gomanye kiri ku masomero David Manza temutugamba mbale twogera mu biri mu masomero esebo abana gibagendo bangu esebo tukenda okumaliriza omwana omu abagamba teba balopera okuolo naye kondo mbazira banete nga tebamanyani asobisa baziraba nenga tebamanyi ani yakoze ekintu ekyo munaine basirika abasomesa banoonyereza omwalo omu teyafuna yafika nenga gwosanga gwogwako kyekyaliwo ekiro teri ate byakugana muzimanyi ono abadde kachere mu kirasi nde kachere naye kati muntu essaawa ezo munange nga tebegatta omuwala nga bagamba banengenda kubawa surprise nga tetunamala bibuuzo tyekale aligenda ewa secretary nga libagamba nga limaze ekibuuzo leero lyo teryafuna mulenzi nga libagamba nkubuulire okimanyi nti kyabadde bwekitire bwekiti ekiro kiri ekyaluli tiwangi nti ani yakikoze gundi ne gundi bebapanga gundi najjako amasanyaze abaana bayita mu madirisa na mu nzigi okuyingira okuvaabiira tugenda okumaliriza nga senior 4 yonna bagikutte yavaabidde baalya okuvaabira kiki obwenzi n'obukaba nti kati kugambe nayingira mu ndongo eno ng'abaana kye bakola ebintu ebyandibadde ebyekisenge nga biri mu ndongo nga te n'abasomesa ebweru bakimanyi nti kiri mu ndongo abaana balina bye bakola kati
eryo somero teryali lya maanyi nnyo teryali lya bbeeyi nnyo naye kati olowooza ag'ebbeeyi gaba strict teri bya strict byamu eddembe ly'obuntu terikoma bweru eddembe ly'obuntu nekusomera abantu babawa eddembe abantu omwoyo gw'obwenzi gusituka nnyo mu myaka gino gye tulimu era gweyongedde okuba n'amaanyi nti buli we weegatta n'omuntu obaako ky'omuggyako tomuggyako kirwadde kyokka nti ebirwadde by'obukaba notandika okweta kula osiiyibwa no ne spiritually obaako ky'okwonola kyofuna osobola okubanga lwali tewandibadde ku level kwoli naye olw'okwegattagatta kuweegatta musajja gwe mpakyakulabirako okwegattagatta kuweegatta oli nga kusobola okuttira nsonga eri nga kusobola okuteeka ku level era abantu bangi sebo abafiiriddwa ebintu eby'amaanyi okuyita mu kwegatta nyoba era abantu bagamba kusanyuka buli we weegatta oggula poto ereete emyoyo emingi okujja okwegatta nammwe ekirala mwe abatali bafumbo waliwo obumenke nga mizimu bumenke buyina agajjo wakati awo nga mukola bye mukola awo gijja najo ne gibeegattirako era ne gikozesa n'amazzi ago ge muba mugize najo ne giganuuna ne giganywa n'okuganywa nebwembanga kwese tutogenda gakwekawa tuloga kweka mu mwana munne yogera nnyo gwalina omuzindaalo yogera nnyo sefu esekitegeere so emizimu ginuuna olaba bosi wokugamba munange okuwa emmotoka ngenda kumala kubeera naawe noka it's okay olwo neyaŋŋamba sister yange amusumba ate ekitalya mmere nimugamba gwe weewunze mbwe ekitalya mmere bakiwaaki nange kankiwe kyekirya mbune ekintu ekitaggwawo kikuwengabanya ebyo bibyo oli anti boss ate waliwo ekikyuka boss akenda kumpa mmotoka boss akenda kunkolera bwati mushe yalinga kyalina ewabwe babasezi nawe otandika okuyingiza olunyiriri lw'okusera mu nnyumba yo mpola mpola kivaalo oyinza okulaba omwana nti ate wabwe tebalina kitambo oba kyavaawa nga kumbe waliwo yakireeta mu famire kuyita mu kwegatta naabo abakirina nti ensobi gy'okola mwabeematiza buli weweematiza yes buli weweematiza amagezi gakuggwa era bakusomera ebirungi byawo nga bingi bagamba transport bamuwona makeup simanyi maintenance simanyi ebirwadde ebyo siriimu nziku abaana ba self service buli weweegatta buli weweematiza nodda mu kayigoko noweematiza baba osobola okwefumbiza gwe kenyina abantu bangi befumbiza emizimu gwotasobola kwejjako kubanga tomanyi na linnya lyago golaba mukazi kugira mbirooto afaanagana oba akyusa nakugira birooto nga weegatta naye najja ayambala ebifaananyi by'abantu abantu abo bomanyi bokkiririzaamu aleeta waliwo yaŋŋamba ti ye ayambala ebifaananyi by'abayimbi b'ensi naleeta bagundi ye n'amaliriza kyayagala nekiggwa nakanze sikirabangako musumba kintu kyali kimbeereddewo nga kino okitegeera taata n'ekirala ebikolebwa mu kwegatta abantu bangi banyabudde basebo aboogera ekigambo kino nti bwombeera nga muli mwembigwe ne boyfriend oba mwami n'omukyala ebigambo ebiyita byokozesa ngaokozesa akamwa ebiseera ebisinga ebigambo ebyo ebitali bya Bwakatonda kubanga bwobanga mwatuukirira mwagenda ne mukola emikolo mwagalana gwe n'omwami wo mu kaseera ako ebigambo bibeera ebitukuvu ebikuvaamu kubanga buli wokola oyogera ebigambo ebyekisiru you invite devil omuyita awabira ebigambo ebitukuvu waliwo abawemula oli asooka okukuba okugambo n'amaanyi ne gakuggwamu n'omugamba maama ogambye eki baali bagukubyeko munsasire mikwano gyange ati mwabagala mbuuze ate kyemwakoze kale tunatandika mba nina okwesasula baali bagukubyeko musumba naawe kale musumba wennyini ku bigambo byennyini waliwo n'ebikolwa byebakolerayo ojjukira omwana yatubuuza ekibuuzo ku vidiyo gye twakola anti kyembadde ngenda owepapyapapya awo njagala ndabe engeri gyogenda okisengeka
waliwo n'ebikolwa waliwo ebikolwa ebikolebwa nga si bya Bwakatonda ngaki okozesa omumwa buli muntu yenna akozesa omumwa toyina magezi toyina kutegeera onaabuulwa okutegeera kati abamu tebakiwulira ebyo bisoko wulira abamu tebakiwulira naye olwo ekiseera wootuuka ng'owulira akamwa akakalu nga like owewuka mu kamwa waliyo kyati kubaddeko tekyegendere waago tosobola kubanga wabimanyi negata gyewegattagatta nekawuula nabiki byavaawo nze ndi kitonde kijja Muzumba ebyo emimwa bisokowa biri kuyibuyiya Katonda kyeteekateeka nga kiina kuyita wano lyekkubo lyeryo kyekyo creativity omwana yagamba nze n'ekyo tuli Muzumba niwobulira egiri ola tetutangana kankubuulyeko bakwambula gwe kennyini buli lwotuluzaayo omumwa bakwambula okutegeera n'amagezi era kuba mu tooki oba otegeera bulungi gwe wekube mu tooki bw'oba okikozesa ojja kulaba nga kutegeerako kwalunguuba yes bakwambula kubamu akafaananyi omumwa gulina kulya bulya bulungi lwaki gugende ewatalikwogera ati tugende ku mumwa gunnaago mwaba bikozesa ddala ayinnomo ate ng'olabika okubanga ayinza obuyonjo ogenda kubuulira abantu kyeŋŋamba nga tuvudde ne ku kino eky'omwoyo nti olina byeweeyambula nene ensonga y'obuyonjo kovudde ne ku by'obuyonjo abantu okwagala kubikka abantu okimanyi nti osobola okwagala omuntu olwaliro ng'olabira ddala teri olunaku lwemu n'ekyawa nyetuka ekiseera nga munno omulabira ddala nga kayiringu akawedde emirimu maama Flora kayiringu talina kyaŋŋamba ate nga bw'olaba akaana akawala nga kamuzinga ne figa akalala n'obulungi ng'olaba ke kasaanidde okitegeera so okwegatta waliwo ebintu ensobi abalokoleze mukola ebirungo byemuteekamu ebintu simanya muwemula oli naakubawo akigamba akataago wange akataago kabi naayogera ekigambo ekyo ky'olowoozaako ku Bayibuli oba bawa amagezi bawabule omawe balooza wabuyita buyiyi mulokole bulaazo oyo ne boona omuwemula era ajja kwewunya obwongu eri ababyagala nno Musumba wali ababyagala bali possessed in fact waliwo emmandwa kaseegwe kwambala mu kaseera ako gwa ng'oyogera kubanga nakugambye nti kyosinza kyekiyimuka kati buli woowemula n'oyogera ebigambo ebinene omwoyo gw'obuseegu omuzimu gw'obuseegu bamweya n'atuuka ne mulyoka mukola sekisi ng'emizimu gyebeegattiramu nagyo gibazaaliramu abaana nga bwe muwemula okimanyi nti omuntu asobola okutuuka n'abeera ng'ali possessed nemuganira ekyalo nemuleka n'ekyalo oli ng'alinga ali possessed nze nina akayumba ke ndasooka okubeeramu emiryango buli ngwetereeza ki buli saawa 3 omulenzi ng'akomayo waka ava kukola buli saawa 3 nze nga nina teekako obufa nakitokota sikisaanikire ng'abaana boogera agagambo kata akagundi kaveeyo waggulu gagambo tulinamu n'abalokole nga mukyayogera ebigambo ebyo gwowoza nga kinjogere ki weteeka embigere ebyange bangi babikola so ensobi gy'okolera awo ogenda kubonaabona n'abaana b'abantu abasinga obungi be bafunye mu kiseera ekyo nga boogera ebigambo ebyo bw'ofuna omwana olubuto ne lutoola bba omwana oyo aba agendeddeko ekintu ekitali kituufu bino bibi ekisiru bye mwayogera ogenda okulaba omwana omuzadde ate emimwa tomanyi kumbe wayogera ogugambo ne gwambala omwana wakola statement omwana ayasamirira omutuma bunze ali aleeta munnyo atambula asomumwa abaana mu abo bonoonye n'obbonoona ebigambo bye mukozesa nga mubafuna akaseera kaba kasanyu akaseera kaba kakusinza Katonda yakateeka yes okwegatta kusinza kakati gwe yegatta ne kawuula
obo sinzani zigera kudamu kuwakanya so tovola nkubiriza abantu bobo ino omwana w'abandi nga tomuwasanga at least mugende nakatono namwe abazadde muleme kuteekawo mbeera omukazi gw'olina wamuwasiza ku biberenge mu bitooke gye mwali wakasuka gubinja ku bbaati gundi ne kati gwoyagala ente 8 omwami gwatwala agenda kimu omukazi agenda kubeerayo emyaka 18 obukimi ente 8 Kushtegede zadde batulemesa temulemesa abaana baffe kola butukuvu abaana bakola obutukuvu mbaleke babasabe abalenzi bali mu kanisa mu makanisa balaba n'abaana abo bwala beeraba ninga bagamba nisinga nsobola neyo genda okubuuza omwana omuka mama wali ati mama yimu ali fine ayagala nfumbirwe ate taata yagamba tayagala musajja atayina sente talina moto ninga mama we yes nga mama we taata mbiseera bye yamukwanira ku biberenge yali lukyolo naye ne bagaze naye mbagaze manyi nga basala mberenge keke yali ya mberenge ziwangala ati kyevo ngamba kyomuntu omala okutwala yente nga 8 ate ekyomuwala neyekyanga olira n'obusungu neyekyanga okitegeera sebo so okwegatta kikulu mu bwakabaka bwa Katonda naye okwegatta nga okola ebitali bya bwa Katonda you invite demons okujja okubeegattako ne kisingira n'embufumbo bwammwe tovolaba ngamba abantu ti buli wobeera nga oli mbufumbo obufumbo butukuvu nenga oloota wegatta ne bbaawo kibi oloota wegatta ne ka boyfriend ka exco kibi Mlota mulabe embize bebasemu wakati oba omwana mwino omwana yebase wakati wamwe manye sawa yonna obufumbo bugenda kufa yesebo bwa wino kufa so nyongera kubaka kasabanya bali basebo obutukirivu kikulu bobango ino omwana w'abandi gende waabwe at least tata akuwe baluwa mugende mu kanisa babagatte babuwe baluwa namwe batata tebukalubiriza mbeera abantu bakole ekisaanidde bana bazadde abantu bazadde abaana babazalidde mu kibi okitegeera abana babazalidde mu kibi omwana nakulanga yenna muwunvu ali awo omwana alabika obulungi nenga mwenzo kamala kubanga byatandika na bwenzi luendagano yobwenze mutambula etambula yes kubanga akugambye nti ogulawo poto ndagano ukola endagaano n'emyoyo gyotamanyi ndi sitaani yeekubisaamu okuyita mu kwegatta kw'abantu ekitande ekitali kitukuvu okitegedde sebo tubasiibule nga tugenda okubasiibula bannyabo ne basebo njagala mbategeeze tuli mbiro bikambwe tuli mbiro bizibu ddala ebire byetaaga okwenyweza ne Katonda amaaso go nga togenda kugamuggyako mbasaba byonna byokola bikole naye ekyokujja amaaso go ku Mukama togeza mwe kanisa kye kiseera tuga obutuuti bwaffe abasumba obutuuti tuleme kubugaba nnyo kubanga ba agenti bangi bagenda kujja ku butuuti bonoone kye basanzeewo ntera okugamba abantu ti buli wolaba omusumba ng'aleeta abayimbi b'ensi ku katuuti ngaleeta abantu abatategerekeka ku mbaga lw'obuweereza yaleeta omuyimbi nga nankulu mu musi y'omwoyo ebyaddala nankulu Magombe omuyimbi oyo omumanyi yayimba ku mbaga ya mutabani we niyo omuyimbi n'abakyala Magombe era ye takyayimba nnyo nekyakola akola kye bayita recruitment ayingiza mu kintu kyalimu y'omu kuba mbejja bali ku number 1 mu Africa omukyalo oyo w'amaanyi ne mu kusooka yali mu kanisa mwe baamujja ne bamuinitiatinga omusajja yamuwasa mu kanisa muhane mundu n'amukuba ekigundi wano mugongo ekimuli omusajja n'abulira mu lumu mwe baali nga bazo omuinitiatinga kati omuleeta otya katuuti kati abayimbi bangi bazze ku butuuti bwa Mukama nga siba Mukama buli kintu kyonna mbabuulira banyamu ne basebo tuli mbiro nga tuyina okweguya ennyo Katonda lwa bulungi bwaffe tuleme kugwa mu abayimbi baffe muve mu mabaala ate nammwe abantu tubasapootinge
abayimbi baffe mbagambye abantu tebagala kusupportinga byabwa Katonda ne bagamba nti nabyafuza avudde agatwagala kugira no support kuwo mukisa tosobola okitegedde support okitegedde so obutukuvu n'obutuukirivu bakola bukole ekibi badduka kidduke so abasomba bange baweereza bannange obutuuti mu bukodowalire kuuko kubanga ba agenti ba sitaani beweza okujja mu linnya ly'okuweereza balinye katuuti kubanga oluzzi olw'amazzi amalamu bw'oluleetamu ebisooto oba olwonoonye okitegedde ekkanisa luzzi abantu bava ebule n'ebweya bajja kwa rise okusaba ekibaleeta bajja kusena baddeyo bajja kukyajinga kakati omulabe bwajja n'alabanga ekyoto kirimu omuliro kyakola kyekino aleeta liquid soap aleeta ebikyafu n'abiyiwamu ayonoona oluzzi olwo so buli olaba ekkanisa nga balina obubonero bwe bakola balina ebintu bye bakola waliwo anthem ze bayimba nga mutandise service dduka misinde kubanga luno luya lwa munyindo olujjamu weka kitegedde bw'olabanga omuntu badde nnumbi tibula tolumbira ddala kama abawo omukisa bannange muyimirire naffe supporting mukama nabawo omukisa tweyanziza ffenna abalabye vidiyo eno abawulidde audio kashiyalinge tokalekaayo n'akatambikaweko muno aba expo please subscribe namba z'amasimu ezimu tukubireko mu buli nsonga yonna for now mukama batukumire bye bye Expo TV to the world.